kulika yota ewa ku stage envuddeyo stage badde massive man. Mwebale kumpagira mwebale mbagala nnyo nange sijjanga okwo kuba musical wakabi bwati byebyo gye mirimu gyange gye napatana mirala egy'ababazi nenjirekera ababazi. Obadde okimanyi nti gwayina kati buli wetuuca guno omwezi abantu bagutumye Palaso Uncle Palaso amazima tufudde bawagizi bange n'okutumatuma amanya bantuma King of the East Saka Free Boss kati bagaseeko n'okuntuma omwezi mwebale nnyo byonna mbitwala mu kitibwa kya Mungu. Amin alhamdulillah. Stage badde etya? Stage badde solid bagikoze bulungi. Obuuka bulungi n'osala obuuka bulungi n'osala okuva eno nodda neno microphone zoogera sound badde good, lighting eri nice, abantu they are close, there is interaction. I loved it, it was nice. Yakoze omulimu mwana, yakoze omulimu gw'amaanyi. Amen. Marvelous. Ennaku zino ote nnyimba nenga ziringa ezirimu obusungu n'okubuulirira kigendererwa ki kimu nnyimba? Ennyimba zange zibamu messages nyingi, ebinkwatako n'ebitankwatako, n'ebikwatako n'ebitakwatako, kubanga abantu 10 tebasobola womerwa kyekimu. So nze ndi versatile artist, anytime I change. Waliyo Palaso, waliyo Palaso ekisodde, waliyo Palaso rapper, waliyo Palaso vocalist, waliyo Palaso gospel artist, waliyo Palaso inspirational artist, waliyo Palaso. Yeah man, Jagala, I want to make something of myself till there is nothing left of myself. Yeah. Uncle Palaso, singa Katonda akera kumacha bwati nakuwamuko mu nsi eno. Emyezi ng'ebiri oba 5 otandikirawo. Okola ki? Nga gwe president wa industry eno. Wa industry? Yes. Music industry? Yes. Ntandikira ku copyright. Ovawa. So can enva ku copyright. Wenva copyright. Wenva copyright nenzira ku Colaback Tunes. Wenva Colaback Tunes nenzira ku wenva copyright nenzira Colaback Tunes. Nenzira ku what would I do next? President of the industry. Copyright mulimu munene. Colaback Tunes. Nenzira nentekawo security wa music. Noberanga tewali piracy. Kuba wetaagawo abantu abairanga bamonitoringa. Nenzira ku UPRS, Uganda Performance Rights Society. Nenjitereza. Nenstructuring nenzira ku industry. Nefune ngeri gyenjigatta directly ne government bagifunding balabe nga tuzaala ebitone ebirala kubanga industry beno okufunding wa industry na this is an industry. Ne mala bingi nenzira ku nenjagala okuspreading ekisanjagala abantu bayigeekisa okuyamba bannaabwe. Yeah man, bingi tebisobola koma industry kukati president emirimu gyonna gye ngenda okukola siri ku manifesto. Segera nkuwadde mu kinange kyendowooza amangu eno si manifesto sisaba bwa president naye byonna byotuwadde biri summed up mu copyright ate biri summed up mu copyright. For example nkuwadde Colaback Tune teri mu copyright kubanga tulina external organizations etukola nayo. Recently yali Huawei, right now there is a new one, so that platform we pay for and it's affordable. That has nothing to do with copyright, it has something to do with the platform. Security of the music, the piracy is a leakage, has nothing to do with copyright, because even if the copyright is there, the music can still leak. Segeda, how can we safeguard the leakage? What do you, for example, omusolo gubaita private copy levy, ogwino kujiba ku memory cards and memory discs, kubanga they hold private copies, that has to do with tax. Waliwo omusolo gwina okuva ku music gubaita exercise duty okugenda Colaback Tune. Music erimu gender of culture, gender and culture, so Xavier nothing with copyright. I think I elaborated a few things. Obadde oyimba ku stage ogenze n'ogattamu akayimba ndowooza akabadde ku list kabadde nkwewulira n'ogattamu byabanene Serena ne Gweddalu. Olowooza ki ekireetedde abantu abo kubuuka ennyo ng'otaddemu byabanene? Anti Serena y'abanene si Kafunda. Buli yali awo munene sebo Spice akoze byabanene leero. So yeah, abanene babadde bangi. Era mbabuuza abanene muliwo emikono togirabye nga gyonna giri mu bbanga egy'abanene. Kayimba kabanene akaliko. N'abatono tujja bakubira akaabwe ne kati kasooka tuvimbe. Oba olowooza abantu basanyufu nnyo ku ngeri gy'okwasaganyamu emirimu ennaku zino?
emirimu ngikolera ddala bulungi, ennyimba nziteera ddala, hiti nzikuba ebyetaagisa bulungi bwansi bwe bampita ku kyalo mukola. So I think siri malayika naye ngezaako naye ng'akayimba k'abantu bakaagala bwagaza eyo hit eyo ebadde hit even before all this ruckus. That's a hit by'abanene. Yes. Kajjangako k'abanene. Abayimbi bonna abayimbi abasinga babaako n'emirimu emirala ng'oggyeko okuyimba. Twawulirako emabegaawo nti oyagala kukola kampani esengula. Bwe mba njala okuva mu nju yange gye ndimu okugenda mu ndala ng'ojja n'onyambako. Kampani eyo gyagenda nayo mu maaso. Kampani egenda kubanga eggulwawo era abagagga abali abaagala oggulamu emigabo mu kampani yange temuyimirira siri bulungi nnyo. Ekirisiza kampani eno tandika erina ebikyabulamu nefe amaanyi agasengula tugalina n'abakozi ntandise okubawandiika abasengula tugenda kuba tusengula abantu at cheap, very cheap. Bw'otugamba bugambi nti gujjowane binika zange bbiri ne Bichike netaaga okubeera mu eyo kampani ey'abasengula wemba njagala saba mulimu mu eyo kampani ey'okusengula. No, applyinga naye kati tetunnatuuka ku eyo phase. Kampani wemba munaagigula esooka ne idea nembana neefuuka practical ne execution n'ebirala awo sustaining ebikini. So kati tukyaliko idea yamaze okuyita, kati tuli mu implementation. Twagala kulaba nga nfuna abagagga abaagala okugula shares mu kampani yange ey'okusengula abantu mwaniriziddwa. Genda kuba nene, I hope so. Abantu balinga abagamba abantu in fact apa na Uganda bagamba nti Uncle Palaso weetaaga okubeera gwaba Minister of Defense nga kugasa n'ekya discipline. Ekyo kirowoozaako Uganda buli muntu akkirizibwa okuba n'endowooza ye. Nange nina eyange. Njagala kuba music paka kuwulira bubi. The music count on me. N'ebirala kampani zenja okugulawo nja zibagamba zimulabye. Naye for now count. Ugandan music was dead and I want to be the lucky savior. Anyway, waliwo ensonga gye tugenda kubuusa maaso y'aba promoter Uncle Palaso. Era tutaaga okumanya opinion yo. Bavaayo ne bagamba nti bakuyimirizaamu. Because abantu abamu abateekamu discipline. Saabalabanga bakyogera. I don't think so. Naye sikiwa nti waliwo emirimu egimu nga girina ebitongole bigivunaanyizibwako. Nga bw'olaba poliisi, nga bw'olaba ekkooti, nga bw'olaba so olumu oyinza okubeera ng'onyigiriza amakona nga makona talina musango musajja wa. So kati mube beegendereza nga musonga engala nti osonga lumu nga nnya zisonze muggwe. So I mean satu nga zisonze muggwe. So that's kyembagamba. Era poliisi yavaayo n'egamba nti kakati buli muyimbi yenna mu ggwanga Uganda alina okutambula n'abantu 5 ebyeggaali tebakyabyagala. Ensonga eyo gyogera kooti. Basobola okusooka ne beetegereza okusooka nga tebannasalawo ne bagamba omuyimbi okutambula yeetaaga abantu bameka. Kasita bafuna ansa y'ekyo nga baleka bafuna okusalawo okutuufu. Ng'oli mu mbeera ki Uncle Palaso because kati abantu batandise n'okuwandiika erinnya lyo nga baliteekako Kenne. Numizibwa, ekifuba kinnuma, omugongo gunnuma, olumu nzisa mpulira sisa, omutwe ndoota ebintu sibijjukira, ntuuya n'ekiro, obukongovule bunnuma, bambi mukuba. Ne bukyanga mukuba, bambi mbadde nsaba. Nze gwe mba musembayo okuba. Kino kimwankola sikyagaliza na mulabe wange asembayo. Ne muzanyira ne ku bulamu bwange wabula mwine effujjo. Naye ekintu kiri bwe kiti. Nze engeri gye mpuliramu. Mujja gitegeera nga tuvudde mbyokusaaga. Okay. This is something I don't want okuddawo okujajamya because tuyina ekintu ekigenda mu maaso kye bayita reconciliation time. Okay. Regardless of what went wrong, what is a permanent solution? Yeah. So nebaza bakwano baffe ne bakulu baffe patron baffe nga Captain Mike Mukula ne nebaza ne Honorable Balam. Yes. Nebaza ne police n'abalala bonna abavuddeyo ababadde concerned kuba abantu bangi bakeepinga eriiso ki ezibe. So right now ababali involved, peace is the permanent solution. Buli omu bw'abanga agamba ayagala peace, nange njagala peace kuba yeyanzija ne mu mbeera mirembe gyange. So nze kyekyo kyenjagala, sifa nnyo ku ani yakola kyani yakola kino. Sagala mpozi we kinaaba nga kyetaagisa okutuuka eyo tujja tuukayo, but it's not necessary. Statement gye wakola ku social media handles zo nti
musobola okukwatagana oba oliawo ne mukola ne collab oba show nze nazikola waziraba nawe bagamba bugambi byombuuza olina okukola research olina okubeera ng'olaba kyombuuza. Omukulu Jose Chameleone legendary yavaayo n'akola statement ku social media handles waziraba ssebo kuze yakola akola nyingi eriwa gye walaba yagamba nti nno yeetaaga Uncle P ne Alien Skin mutuule oba oliawo mukoleyo ne concert mu ababiri kyetaaga kikulu bwabanga kyekyo kyeyayogera nze nzikanya ne Dr. kyayogera Dr. ansinga experience mukulu wange mwesiga mwekakasa ate manyi kyali so kyagamba oyinza okuba nga nyinza omuwuliriza okusinga omuntu omulala yenna so eddoboozi lye ligattako kuba at the end ffenna taata waffe mu kisaawe kino wakola apology did you mean it apology gye wakola nalaba posting okoze kuliko Uncle P Palaso ngegambe tagisome oba bali kufeeka account abantu ze batambuza because najyo amawulire ogajja kufeeka oba eri wanze